The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bwetwogera kati ng'ate alabudde omukulu Muhoozi Kainerugaba awamu n'akabinja kano k'abavubuka bayagala okukozesa mu kalulu k'omwaka 2026 okugezaako okukola ebikola eby'effujjo ku kampeyini ezigenda okuba nga zitinta mu maaso ag'enjawulo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ono nno amulabudde ng'obudde bukyali bwa kumakya n'amugamba ggwe n'akabinjako missoni zammwe ne pulaani zammwe zonna nazitegedde dda neetwongera obbategeeza n'obbajjukiza nti sibatidde era ndi mweteefuteefu nnyo obbakangavvula era ndi mweteefuteefu nnyo okukola kampeyini zange nga bwe njagala okuzitambuza. Bwe batyo bano ababadde balowooza nti bateeseteese bulungi abadde balowooza nti ebyabwe biyiseemu era omusimbi bagenda kulya His Excellency the Elected President n'abalinnyira mu ddiiru. Kaakati nno tusimbudde mwenna ababadde eyo nga mulowooza nti mugenda kukola effujjo mu kalulu kano akajja, twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abasazeeko limiti. Oyo ye Kyagulanyi, oyo ye Ssentamu Robert, oyo ye mukulembeze bannayuganda gwe batunuulidde okuteekamu obwesigwa bwabwe ate n'essuubi lyabwe okulaba nga tulina ekyenjawulo kye twegattako Uganda yaffe ennule. Tulina okukkiriza nti akaseera kano ke tulina tukalabanga akatono oba tukalabanga akanene, naye kaseera katono nnyo ate kasobola okutuviiramu ebirungi ne tunula eggwanga lyaffe. Tukoowoola buli omu azuukuke agatte ettaffaali lye azuukuke alwane. Ke kano akaseera akatuufu munnayuganda mwolina okuyimukira n'ogguka amaaso go n'omanya ekituufu bwe kiri era bwe tutyo ne twekwatakwata nga bannansi abayayanira enkyukakyuka, abayayanira Uganda ebeere ey'enjawulo, abayayanira okulaba nga Uganda yaffe ekyuka. Y'ensonga yokka gye tulina egenda tutwala mu maaso. Tumanyi bingi naye naffe tuli beeteefuteefu okubekangavvula. Maama nze okumubuuza lwaki ebintu bino bali abasajja baganye Winnie-Dollo n'abagamba kati bwe batuuse wa Winnie-Dollo n'abagamba waliwo okusooka okwebuuza ku DPP. Bwe bagenze wa DPP n'abagamba agenda kusooka kwebuuza ku Attorney General ate gye baakedde okusooka kati badduse ne bagendako okulaba ku basibe mu kkomera. Naye agambye mu bigambo bya Erias Lukwago atugambye bw'ati: bannange Besigye akyali mugumu muve mu kusaaga, musanze agenda kumenya ekkomera waliwo ekijja. Besigye n'Obedi Lutale balina kye babadde bategese mu kkomera nze nkibasuuzizza. Obwo bwonna buffere, obwo bwonna buffere. Nkugambye bakedde ku makya ne bazunga mu kibuga ne bagende wa Attorney General. Attorney General simanyi mbu n'abasindike w'amakomera n'abagamba nedda ne bagende wa Winnie-Dollo simanyi Saabalamuzi eyawadde judgment. Yawadde judgment abasajja ne bagitunulamu ne bagamba katwekweke wano. Kitwala bbanga ky'okugamba nti mu ssaawa 2 okuva kati ng'abasibe bateereddwa. Mbuuza kitwala bbanga ky'okugamba nti kati mu ssaawa 2 ng'abasibe bateereddwa. Winnie-Dollo ayambadde eddiba ly'endiga nga munda musege. Judgment y'Abakadaama egamba abantu abo baali tebalina na kukwatibwa, baali balina kuteebwa ku olwo lwe baabakwata era kati bateebwe. Eya Winnie-Dollo tekyogera. Lwaki? Winnie-Dollo y'omu ne Museveni. Nabagambye bwe nti abo abasajja bonna Museveni abadde ng'akola ne opposition ye ne institution za gavumenti zonna ne banyweza Museveni. Museveni teyakedde kwagalako kutabaana abo, wabula yabadde forced ne ambasada wa Amerika na ambasada wa Bungereza. Kati bali mu badireyingisa process eno nga tebaagala kubanyiiza befudde abakikoze mu mateeka. Naye jjukira buli lwe boogera muli mwaka waayiro bakola amendment mu tteeka eteekewo batereezeemu baddemu baleete court martial bagitutuuzeemu ng'eri mu tteeka. Wabula bakulaga debate eri wakati wa Kiryowa Kiwanuka ne Sseggona abeewa ssente mu mmotoka bakanaabe ne batuuka n'okuzibba ne zibalemera mu mmotoka. Bazze bakola ebintu ebyo
mwe bannayuganda kambabuulire ate oyo Besigye senga ofiira mukomera mukimanyi nti Museveni ne Besigye batta Sekweyama okimanyi nti Besigye amanyi enfa ya Sekweyama okimanyi nti Museveni bwe bamala okutuula nga tuvudde mu kalulu ka 96 nga Ssemwogerera amaze okulaga nti nga Museveni amaze okufuna kubanga Museveni yansooka n'atufuga 96 ku 96 emyaka 10 nga atutabudde awo atuggyemu empewo y'ebibiina n'empewo ya change Ssemwogerere bwajja newankubadde tewaliwo bibiina bya bufuzi nga Museveni nga yabibaaninga nga tuli mu mugendo gwa NRM ffenna Ssemwogerere okujja kyazuukusa omwoyo gw'ebibiina era abantu ne balonda nga balonda Ssemwogerere owa kinaana owa DP ne batuula ne bamanya nti ekintu kino kikyali mu change mu bannayuganda mweri baali bamanyi emyaka 10 empewo eri etuweddemu bayagala nnyo Museveni ne batuula ku mmeeza emu okukola opposition nga bagijja ku Kawanga kubanga Kawanga Ssemwogerere kali kasajja kakwata mpola kona tekabifaako tekeefiirayo kawangudde obukulembeze kalayiranga ka minisita konna kali awo omusajja eyali aliwo eyali capable yali Sekweyama Museveni ne batuula ne babeesijja okulaba nga bakola opposition eyaabwe nga Sekweyama alina okuva mu geemu genda okinoonyereze weewaawo Besigye watta Sekweyama Besigye yatta Sekweyama I repeat I speak with authority kubanga byenjogera mbimanyi temutumanyira nakutumanyira nammwe era Sekweyama bwe yafa ebintu byakyuka opposition yazunga paka lwe tufunye Kyagulanyi Ssentamu Sekweyama we waffe Mawokota South ffe twali tumulonda nalonda Sekweyama mu CA nga nondesa abakadde nga ndi mwana muto naye nga nvuga abakadde obatwala okulonda nalonda Sekweyama ne baloti eyo njijjukira Sekweyama Mpanga Sewanyana Kityo ne Nakazana Besigye olina omusaayi gwa Sekweyama mu ngalo zo ne basobola ne basigala awo ne batandika okubala amapeesa agaddako awo Sebaggalaze nga tasobola Kawanga Ssemwogerere ne kakwata Kawanga Ssemwogerere ovunaanyizibwa kyenkanyi ku kubonaabona kw'eggwanga Uganda gwe watambuza Museveni mu mawanga g'ebweru n'omuintroducingayo kale ate mutugamba musimanyi tulabire ku Ssemwogerere tumulabireko biki bwe yamala omulayiza nga minisita Sekweyama yali exposed mu nsi yonna Ssemwogerere ye yanyweza Museveni ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda mwatta Sekweyama mwamuttira awe Nabbingo mukoona ogumotoka ogwamugoberera abajja byonna Besigye yali abimanyi weewaawo byenjogera mbimanyi temuddamu nakutumanyira manyiro oba afiirayo afiireyo kati bali mu kutuzannya kabuliti bakomyewo nkugambye Lukwago kye yasoose okutugamba nga bakamukwasa akizindalo bannange Besigye mugumu Besigye n'Obedi Lutale Besigye naye ifu kwesiba ku bantu woze person Besigye okikoze naye oba ofiirayo emyaka 40 Museveni gyatufuze takitufuze yekka kuliko egya Besigye abiri temuddamu nakutumanyira mutufuze mwenna Besigye oba afiirayo bo bye baliko mu nsonga eno bali mu kuzannya byabufuzi ebibaza mu geemu ebibateeka mu mawulire ebibaza mu geemu ebibafuula credible ife tuli ku kintu ekyokusiguukulayo ekintu okuva ku kibondo nga
Museveni akopya ebintu byonna naye kikyamulemye ekiri eki ennyambala bane Museveni oyambala bubi bane abantu abambaza Museveni nga bwe mukopya ebirala byonna tubeegayiridde mukwate mu mpale za Museveni n'ebikooti mubikwatemu naye tufa enale mutuswala kubanga nina nentunulira omusajja gwe ngenda okuddira mu bigere kati nange nja kwambala bipale ng'ebibye kugamba nange nyambala agapale n'agakooti nga gali bwe kugamba neebuuzaamu kati nze mundese mu dairema bwe nkwata ekibiina ekyo nyambale nga owa Nuupu bwayambala oba nsigale muligaseyo oli omusajja nyambala agapale aganene oba nyambala agakutiya kati neebuuza lwaki temutandika ne mutereeza ekintu ekyo Museveni ne mumutereeza ne mu nyambala ebigatto byonna biba bisitudde ekimwa bwe biti mbw'olwalinnye ku ttaka ebigatto biba bwe biti naye bannange nze ndabye ngenda okusikira NRM eyina ebizibu naye nteeka okubeera ku pulezidenti geno wa NRM ne bwe naabeeranga basaalirwa nga nze MP nze pate pulezidenti nze muwanika nze chairman nze looya okimanyi nti nno basaalirwa ye looya wa Jeema ate ye MP wa Jeema omu gwe balinamu yekka ate ye pate pulezidenti ne bwe naabeeranga Jeema nteeka okubeera pate pulezidenti wa NRM kati ekibuuzo kiri ku nyambala egakutiya nga Museveni oba nyambala fiitingi ngenzije naye bannaye ngenda kunyumirwa obulamu mu NRM nga njirimu bwogu nga Abedi Bwanika mu PDP